Essula ya 21. Awo Setaani n'ayimirira okulwana ne Isirayiri, n'asendasenda Dawudi okubala Isirayiri. Dawudi n'agamba Yowaabu n'abakulu b'abantu nti, mugende mubale Isirayiri okuva e Beeruseba okutuusa e Ddaani, munzirize ebigambo ntegeere omuwendo gwabwe. Yowaabu n'ayogera nti, Mukama ayongere abantu be okusinga omuwendo gwabwe oguliwo kaakano emirundi 100. Naye mukama wange kabaka, bonna si baddu ba mukama wange? Mukama wange kiki ekimulagizza ekigambo kino? Kiki ekimwagaza okuba ensonga y'omusango eri Isirayiri? Era naye ekigambo kya kabaka ne kisinga Yowaabu. Yowaabu kyeyava agenda n'abuna Isirayiri yonna n'ajja e Yerusaalemi. Yowaabu n'aleetera Dawudi omuwendo ogw'abantu gwe baabalibwa. Abantu bonna Abayisirayiri baali kakadde mu kasiriivu abasajja abaasowolanga ebitala, ne Yuda baali abasajja obusiriivu 417 abaasowolanga ebitala. Naye teyassaako Leevi ne Benyamini, kubanga ekigambo kya kabaka kyamutama Yowaabu. Katonda n'anyiigira ekigambo ekyo, kyeyava abonyaabonya Isirayiri. Dawudi n'agamba Katonda nti, nnyonoonye nnyo, kubanga nakola ekigambo ekyo, naye kaakano nkwegayiridde, ggyawo obutali butuukirivu bwa muddu wo, kubanga nakola eky'obusirusiru bungi. Mukama n'agamba Gaadi nnabbi wa Dawudi nti, genda ogambe Dawudi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, nkuteekeddewo ebigambo 3, weerobozeeko ekimu nkukikole. Awo Gaadi n'ajja eri Dawudi n'amugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, weerobozeeko ky'onooyagala, oba emyaka 3 egy'enjala, oba emyezi 3 okumalirwawo mu maaso g'abalabe bo, ekitala ky'abalabe bo nga kikutuukako, oba ekitala kya Mukama ennaku 3, kawumpuli ng'ali mu nsi, ne malayika wa Mukama ng'azikiriza mu nsalo zonna eza Isirayiri. Kale nno lowooza bwe mba muddamu oyo antumye. Dawudi n'agamba Gaadi nti, nsobeddwa nnyo, ngwe nno mu mukono gwa Mukama, kubanga okusaasira kwe kungi nnyo, nneme okugwa mu mukono gw'abantu. Awo Mukama n'aleeta kawumpuli ku Isirayiri. Awo ku Isirayiri ne kufa abasajja 7,000. Katonda n'atuma malayika e Yerusaalemi okukizikiriza. Awo ng'anaatera okuzikiriza, Mukama n'atunula ne yejjusa akabi, n'agamba malayika azikiriza nti, kinaamala. Zaayo kaakano omukono gwo. Malayika wa Mukama n'ayimirira awali egguuliro lya Olunaani Omuyebusi. Dawudi n'ayimusa amaaso ge, n'alaba malayika wa Mukama ng'ayimiridde wakati w'ensi n'eggulu, ng'akutte ekitala ekisowoddwa mu ngalo ze, ekigoloddwa ku Yerusaalemi. Awo Dawudi n'abakadde nga bambadde ebibukutu ne balyoka bavunnama amaaso gaabwe. Dawudi n'agamba Katonda nti, si nze nalagira okubala abantu, nze nnyonoonye n'enkola eby'ekyejo kingi, naye endiga zino bakoze ekibbo. Nkwegayiridde, Ayi Mukama Katonda wange, omukono gwo gube ku nze ne ku nnyumba ya kitange, naye guleme okuba ku bantu bo, babe ne kawumpuli. Awo malayika wa Mukama n'alagira Gaadi okugamba Dawudi ayambuke azimbire ekyoto eri Mukama mu gguuliro lya Olunaani Omuyebusi. Dawudi n'ayambuka olw'ekigambo kya Gaadi kye yayogera mu linnya lya Mukama. Olunaani n'akyuka n'alaba malayika, ne batabani be 4 abaali naye ne beekweka. Era Olunaani yali ng'awuula eŋŋano. Awo Dawudi bwe yajja eri Olunaani, Olunaani n'atunula n'alaba Dawudi, n'ava mu gguuliro n'avunnamira Dawudi amaaso ge. Awo Dawudi n'agamba Olunaani nti, mpa ekibanja eky'egguuliro lino, nzimbewo ekyoto eri Mukama. Onoogulana nange n'ebintu ng'omuwendo gwalyo gwennyini bwe guli obutaseera, kawumpuli aziyizibwe mu bantu. Awo Olunaani n'agamba Dawudi nti, lyetwalire, mukama wange kabaka akole ekyo ky'anaasiima. Laba nkuwadde ente okuba ebiweebwayo ebyokebwa, n'ebintu ebiwuula okuba enku, n'eŋŋano okuba ekiweebwayo eky'obutta. Byonna mbiwabuwa. Kabaka Dawudi n'agamba Olunaani nti, nedda, naye mazima n'aligula n'ebintu obutaseera, kubanga siitoola ebibyo okuwa Mukama, so siiweeyo ekiweebwayo ekyokebwa ekitanzitidde byange. Awo Dawudi n'awa Olunaani
okugula ekibanja sekeri eza zaabu ezipimibwa 600. Dawudi n'azimba eyo ekyoto eri Mukama, n'awaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'emirembe, n'asaba Mukama, n'amuddamu n'omuliro ng'ayima mu ggulu ku kyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa. Mukama n'alagira malayika, n'azza ekitala kye mu kiraato kyakyo. Mu biro ebyo Dawudi bwe yalaba nga Mukama amuzzeemu mu gguuliro lya Olunaani Omuyebusi, n'aweerayo eyo ssaddaaka, kubanga eweema ya Mukama Musa gye yakola mu ddungu, n'ekyoto eky'ebiweebwayo ebyokebwa mu biro ebyo nga biri mu kifo ekigulumivu e Gibyoni. Naye Dawudi n'atayinza kujja mu maaso gaayo okubuuza Katonda, kubanga yali atidde ekitala kya malayika wa Mukama.